Kaakati omukyalo ono aleese awusigalo ewaka. Ne awusigalo gw'aleese be bali abawala abalimu enkola ez'omukyalo nga ye n'enkola ye ey'emirimu erimu olw'ekyalo teyamanyira nnyo bintu by'amasape na bya bbeeyi. Awusigalo ono ennyumba gye yazzeemu balinamu ku ssente. Ekiyungu kiri munda, gaasi waali, kuuka weeri, ekyuma ekyoza engoye weekiri. Bw'aba waakoza engoye abadde alina kuzoleza mu kyuma. Bw'aba waakufumba mmere alina kukozesa gaasi oba kuuka. Oba okitegeera, bw'aba waakufumba mmere ennyige alina kukozesa ndagala. Kati ono ye si byakola baaba. Enkola ye ey'emirimu ye yekka yazze n'enkola ye nga babboosi be tebalina na kye bamanyi. Awusigalo ono yakoze ekiyungu ekikyebweru. Era ku ssente ze bamulekereza ewaka yaguzeeko obusigiri 2 bw'afumbirako. Gaasi mwali mu nnyumba tamukozesa. Babboosi be bo tebamanyi. Bo akomawo ng'abajjulira mmere ng'abawa balya. Nga tebamanyi mmere gy'agifumbira, balowooza afumbira mu kiyungu kino eky'omunda, kumbe yakoze ekyoto ekikyebweru. Awusigalo ono akaseera bwe katuuka ak'okwoza engoye akozesa ngalo. Ekyuma ky'engoye kimashini kiikyawo yakibikira bweru n'akitekako ekigoye. Akwata ebbaafu ze n'aziteeka wali n'engoye n'azipanga wali n'alyoka akutama ku ngoye n'akunya na ngalo. Kyokka ekyuma bwe kiri. Akaseera k'okufumba bwe katuuka tagenda kukozesa gaasi wa mu nnyumba. Yaguzeyo obusigiri bwe 2 bw'akozesa nnakyalo ono. Era emmere gy'afumba aginyigira mu kakutiya, kyokka endagala weeziri ewaka. Ne Awusigalo n'agamba nti ye emmere ye ayagala gifumbira mu kakutiya era mwaginyigira. Mwaginyigira. Kaakati boosi we abadde ayitaayita kwe kusanga ebintu bino. N'agamba naye omuwala ono ng'amanyiira. Omuwala ono ng'amanyiira. Ssebo gaasi waali naye ssebo takozesa gaasi. Yagula obusigiri bwe kwafumbira. Ekyuma bwe kiri ekyoza engoye ayozesa ngalo takikozesa. Ono Awusigalo amanyiira. Naye nga ddala mu butuufu bamma abandaba mu mbuulire. Ono Awusigalo amanyiira oba mukozi. Mulimu babboosi abatasiima ebyaddala. Mulimu babboosi abatasiima. Omwana bw'aba kukolera emirimu nga gino, abantu abasinga ne bino ebintu bye basanga mu maka babyonoona. N'asanga ekyuma n'akyonoona. Naye ono yagamba sigenda nze kukozesa bintu byammwe. Kankole emirimu gyange mu ngeri yange gye mmanyi. Emirimu agikola bulungi. Lwaki ogamba alina akamanyiiro? Kamba tuuseeko vidiyo eno mugyerabireko, wabula mpe endowooza yo mu comment section. Vidiyo yiiyo gimpereka like. Oba mbagambe nti abaana mmwe abalina abakozi bannange. Mujjukira omukozi bwe nabagamba nti yayiwa obusera waggulu ku kisenge ne kale nga mugambye nti siyimuulayo. Bannange bamuyinza obbiraba bulungi. Bana ebikyaliyo nakatubambi balage ntya. Biibyo mubiraba ebyeru. Ebyo bana mmwe abalina abakozi. Ono omukozi simale mutikka ne muleete Dubai n'alyoka akyukamu. Ngina kuba okay. Kambalagako ekyenjawulo ekirala. Kambalageko ekyenjawulo ekirala baana mmwe mujje mbalage. Mulaba ono gaasi. Mumulaba agendako. Mumulabi omukazi bwe navaawo gaasi n'amuvaako. Mujje mbatwale bwe yava ku tulina gaasi wano. Bw'oba gaasi aweddemu tulina plate yinaawo waggulu mugiraba. Bw'oba nga like masannyalaze gagenze ng'ate gaasi aweddemu tulina eno rice cooker ekolera ku kasola kalina amaanyi matono naye rice cooker ofumbatise omuceere gwa boilo okiwulira. Mujje mbalage gaasi bwe nagenda bwe nti teyalina na gaasi kugwamu. Esefulya yino giraba yino we yafuuse. Zino esefulya kati zetufumbiramu naye wezito wezifuuka ezaali enjeru nga zino. Kati ziri weziti. Mujje mbalage gye yakola ekyoto. Mujje mbalage gye yakola ekyoto.
yafuluma eno wabweru waliyo ekyoto daba oba busigiri yabugulawa ine endagala ene duba ene Uganda aliye endagala afumbira mukakutiya mulaba mwe kati kambalage olaba izengoye ezo abazoza sangalo mashini ino wano yajibikako ekipapula mashini eyo zengoye yagamba iyo yajibukako kipapula nava ku dunia ye buli lunaku ava kozesa mu baafu ngalo zengoye zonna abazoza ngalo mwe bana mu abakozi imwe mubakola mutya imwe abakozi mubakola mutya mwe abakozi mubakola mutya nze nga bannange omwana bw'oleeta ali shapu ndi ate banange ono atayitiridde ate bw'oleeta n'ogamba kojja mu kyalo ate bikusobera busobezi kaakati amazima go gabeewo baboosi abamu musiimeeko ebyaddala baboosi abamu musiimeeko muleeta abawala bano ne mwagala okubakozesa ng'obulogoyi muleeta abawala bano ne mwagala okubayisa ng'ekitagasa sijja kubalimba baboosi abamu musiimeeko tojja kuŋŋamba nti awusigala asobola okukeera ku makya n'akola emirimu egyo gyonna gy'akola nga teyekkaanya nga teyeeganya osobola okumuyita ow'akamanyiiro tekisoboka omukozi gw'oba oleese ewaka nga buli kimu okirina n'omugamba gundi gaasi wuli wali waali n'amulaba n'omugamba ekiyungu kiikino n'akiraba owuliriza n'omugamba ekyuma ekyoza engoye kiikino n'akiraba onfuna bulungi n'omugamba nti emmere bw'oba oyagala kufumba endagala ziizino byonna n'abiraba wabula n'akola emirimu gino mu ngeri ate eyiye kubanga ekisinga okuba ekikulu kwe kukola emirimu gwe gy'oyagala akole oba okitegeera akedde ku makya ne yeegulira obusigiri bwe ye n'agamba munaye gaasi nze sijja kumusobola emmere n'agifumbiranga ku ssigiri okiwulira era yagula obusigiri bwe nga tagambye ku baboosi be yabugula ku sente oba zino sente ze bamuweeza ewaka kwe yafiisa obusigiri bwa layisi obusigiri buli mu 2,000 obufuna 2,000 eyo bw'obwebbumba mukazi wattu n'agula obusigiri bwe era obusigiri bupya okitegeera yaguza obusigiri bwe era obusigiri bupya okitegeera n'afumba emmere ye endagala si zaakozesa emmere agisaaniikira mu kakutiya owuliriza mwagisaaniikira ye kyamanyi eyo enkola gy'amanyi okufumbiramu ekisinga okuba ekikulu nti emmere gy'abafumbidde mugiriridde mu budde era ewoomye okiwulira ekiyungu ekyewaka ekiri mu nnyumba awusigalo yagaana okikozesa ayinza okuba nga oba yatya kukikyafuwaza oba kwonoona bintu birimu kubanga ebiseera ebisinga abakozi banene ebintu ebyonoona mu maka munnange biba bisasulwa ku musaala gwabwe kati mukazi wattu n'asalawo n'agamba kankwatenga ebintu bino kankwatenga emmere yange ngifumbirenga ebweru mu kiyungu era ne yeekolera ekiyungu ekikye baboosi be baazimba akayumba emabega w'ennyumba ndowooza akayumba ako nga basobola okuteekamu ebintu bye baba tebaagala kati awo sigala ebintu yabiggyamu ye n'akifuula ekiyungu mwakolera emirimu gye era mwafumbira emmere ye bw'atuuka akaseera ak'okwoza engoye awusigala ono baamulaga ekyuma ne bamugamba ekyuma kiikyo kyozesa engoye ye yagaana akwata ebbaafu ze ne yeekunyiza engoye ze n'aziteeka ku waya era baboosi b'engoye azitukuza bulungi teri complain nti omwana tatukuza ngoye oba okiwulira engoye azitukuza bulungi okiwulira ekintu ekyo kaakati gwe okumuyita ow'akamanyiiro oba okijja ludda wa ng'emirimu agikola nga bw'ogyetaaga olw'okuba takozesa bintu ebyo bwe bikera ku makya ne bifa ng'ogamba gwe gwala gwe nakuleeta wano ebintu byange nga biramu byonna obyonoonye bw'oba tomanyi kubikozesa obireka omuntu abyewaze ng'obudde bukyali omanyi bannayuganda tetusiima naye olumu musiimeeko bannange bakazi mmwe musiimeeko
simanyi lwaki ba awusigaalo basinga nnyo kufuna obukubagano n'abakazi b'ewaka. Naye abakazi b'ewaka temusiima, omuntu ne bwakkolera ki temusiima. Ba awusigaalo babi, ekyo nkimanyi. Naye okufuna awusigaalo omulungi bw'atyo olina okumwebaza. Gwe bw'oba osiibyewo ng'oyagala kweyoleza ngoye ziteeke mu kyuma. Omanyi abakazi mmwe abafunyemukko ku ssente ne mwetaba awusigaalo mwepanka ne mwepalawudiya. Otuuka ekiseera n'olaba nga tokyagira wenna onajjalaata. Okitegeera? Weeyisa kizungu. Emirimu egisinga mugirekera ba awusigaalo bye bagikola. Awusigaalo yafumba emmere, yakola buli kimu, yalongoosa obuliri bwammwe. Abakazi b'ennaku zino temukyavujjala na buliri mwe musulana. Musula muliri n'ebbaawo, awusigaalo ate yalina okubwala. Kuba n'ekisenge yalina okukirongoosa. Naye nga mu byaddala omukazi mulimu emirimu gy'otalina kulekera awusigaalo. Omukazi olina okusigala ku nnono n'omanya nti bba wange nze nina okumutegekera ekyokulya. Ne mulekera ba awusigaalo ne bafumba. Awusigaalo alina kufumba mmere ye yakulya na kuliisa abaana. Okitegeera? Naye mubaleka ne bafumba emmere ate mwagala nammwe babafumbire. Muleke afumbe emmere eyiye n'abaana, nammwe mukomewo gwe omukazi ofumbe emmere eyiyo n'ebbaawo. As simple as that. Kati n'otunuulira omukazi ono n'ofuna awusigaalo akola emirimu bw'atyo, ate n'odda mu kifo ky'okumusiima, ate n'odda mu kintu ky'okumunenya. Bw'oba oli wakumunenya munenye mu ngeri eri politely. Omugambe naye omubuuza bulungi n'omugamba waayi ekiyungu lwaki tokifumbiramu. Mubanga aboogerayogeramu ye aba ajja kuwa ensonga ye lwaki takozesa kiyungu ekyo. Ekiyungu lwaki tokifumbiramu? Ajja kugamba wange kiyungu kino saakimanyira. Ebintu balina sinki ewaka, naye awusigaalo bona takozesa sinki. Akozesa bweru, ayoza ebikopo by'ebweru n'amala n'abeeta n'abiteeka mu cupboard ez'omu kiyungu gye bibeera. Okitegeera? Gaasi waakunyoola, ajja kgenda anyoola akantu gaasi amutte oleekaane. Gaasi wange nakulagira ebamukozesa n'ogaalemmwa. Naye nga waabyewaze ate omunenya omulaga tategeera. Okitegeera? Ekyuma ekyoza engoye nakyakiraba. Mukazi oyo teyamanyira kukikozesa. Abaana abamu mubaleeta ebintu bino biba bipya, kale babiyiga. Naye mulimu omuntu agamba sijja kusobola bikozesa, olumu bibalwisa. Kati omuntu ajja teeka engoye mu kyuma. Mulimu omuntu nga ye naturally mukozi, ng'ekyuma asobola okukikozesa kubanga wakimulagirira. Gaasi asobola okumufumbirako kubanga wamulagira engeri gye bamukozesaamu. Naye nga ye naturally mukozi, nga mukazi, nga sisire queen, nga yeeyisa mu ngeri ya kyalo. Bamanyira kufumba ku nku, bamanyira kkuma byoto, muliro ne guzikira n'afuuwamu mpaka bwe gwaka. Kati ono ye awusigaalo omusajja gw'ayinza okuwasa n'agamba nti mpasizza omukazi. Kyokka ate ebintu byakola gwe boosi we ate omukazi olaga tosiima. Gw'olaga tokola ki? Gw'olaga tosiima yadde n'akamu n'akeddagala. Naye so n'olwekyo abakazi muyige okusiima. Baboosi abakazi muyige okusiima. Singa abadde boosi nga musajja, munnange ekikwewuunyisa ate nno yandisiimye omuwala ono. Yandimusiimye n'amugamba wange emirimu ngeri gy'okolamu emirimu ya njawulo, ne mumuwayoko n'ekkalabo ne mumwebaza. Okiwulira? Kubanga obutakozesa bintu byammwe gwe bikozese lw'okomyewo omukazi. Yoza engoye za bbaawo, yolezaamu obupale, yolezaamu obuki, nammu naawe bunnika bwo by'oyagala okwoza. Fumba ewaka, osiibye ewaka, fumbira ewaka. Awusigaalo omuleke naye akola emirimu gye nga bw'alina okugikola. So nze sirabyemu, nze sisiimye mukazi ono kuba nti tasiima awusigaalo we, bannange musiimangako. Musiimangako. Okufuna omukozi nga mulungi si kyangu. Okufuna awusigaalo nga mulungi bannange si kyangu. Nze mbabuulira si kyangu. Awusigaalo abasinga mubawulira batulugunya abaana, bakola biki,
beeyisa bubi, bamputtu, tebawulira, tebagambwako, balogo, bagala okubba babba babbosi be baba basanze mu maka, buli kimu kyonna kyonna ekibi kibakuba awusigalo bano. Naye Mukama bw'akuyamba n'ofuna awusigalo nga mulungi, oba olina okumuyisa ng'omwana ow'ewaka. Tomuyisa just buyisa nga mukozi, oba olina okumuyisa ng'omwana ow'ewaka. So byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda ya YouTube channel kwoli mwebali nnyo kuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu, mwebali kusubscribinga saako n'okuba nti ate musharinga no commentinga. Mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu. Omukama Katonda abankumira bulungi obutagambika. Kona mukapesa ka subscribe mala kona mukadakada okaje personalize okateke mu all 20 ka video gwosoko okugiraba. Mubere bulungi mwiraba. Akuume atakuumira mpeera. Stay blessed. Peace and love.